So kululwo ebyabalwanya mu bituuseeko ku buli 100 oba ku 100 kuliko 5 byokka. Katubeere na maje oyita wano nkiwa nti bwe mba njogera nti tetukyawezayo bajjeno bawera 8 ku bakadde abali mu service kati. Tetukyawezayo namba y'abaava mu nsiko esobola okutuukirira his excellence babagoberawa ffenna tugenza okumanga tetukyasobola wadde okutuukirira ate omuduumizi ali ku nti addirira pulezidenti gwe twajja naye. Kadogo sikulu we yaziteerawo yaziteekawo nga n'entalo weeziri. Kadogo sikulu yali Mbarara era abaana bangi bagenda Mbarara naye nga zigenda okutuuka nga abala tukuzeemu ate tuli ba officer ate nga ffe tucommanding entalo ezibadde mu northern. Kaakati singa ffe abaava nga tuli bakadogo ate tuli ba officer ffe tucommanding omulala woputiwo omulala siwo omulala operation command omulala osi kati singa obayoolayo ezo entalo ani yandizicommandinze. Naye ye muzeeyo ogamba nti njagala gawo wano abantu abo mu bakuŋŋaanyiza nja basisinkana embuya oba ebbombo oba mbeetaaga ku State House. Ekiri mu ddakiika muwandikire ba division commander bakomanda bayisa announcement abantu abo reporting ku district entambula weri amafuta yiga babaleete bwe bati n'abeetaaga tetuwera na 15 okutusinkana n'abaako kyala bategekera kyabagamba bajja kusanyuka nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna. Tuyina okulumwa kungi kati nze nyinza okugamba nti mu famire natuuka okufuuka n'omulabe era mu bbaluwa eyo mwebiri ng'ate yali abamanyi. Muzeeyi yattibwa yalina akafaamu kalaba n'akawayo n'agamba nti abasajja amagye g'obuto ziri afazaali abayeekera bazirye naziwa abayeekera nattibwa ne mukazi we mukulu wange akulya ddala omwana wa kitange omubereberye maama omu taata omu yakubwa amasasi nga bagenda mu lwenzooli nattibwa. Tereka Nusuneegi waliwo amuddako yakubirwa kyamutakasa nattibwa nga bayingidde. Teri Nusuneegi oyo yandekera omwana omuli omubereberye teyalekawo omwana. Ne wabaawo muto wange oyo yattibwa Pabo nga tumaze n'okuwamba naye n'aleka abaana bonna nga bayingidde mu magye. Wonna tubale nti ono omuto yali muyeekera twayingira naye yali azze mu gavumenti olwo tuwambye. Bali ababiri nga bayeekera twali nabo mu nsiko naye teri Nusuneegi yasasulwa oba ku bya muzeeyi okusasulako. Bw'ongamba nti gwe kennyini nga waggulawo olutalo nga nze nali nsoma nenfuyirizibwa emisomo ne tuwamba 86 mwezi gw'omukaaga olutalo ne lutandika essasa eryasooka lyavugira mu Kiwini mu mwezi gw'omukaaga twamba January mu mwezi gw'omukaaga nekolaki olutalo ne lutandika. Saddayo kugenda kutuukiriza misomo gyange kyokka bwe tutuuka gw'oleese yava e Makerere omuwadde yejjeno promotion bwe zituuka n'abuuza oyo yakola koosi ki kitegeeza oyo atakoze koosi tajja kufuna promotion tajja kukuzibwa kubanga gwataddewo ye yasoma era avaawo n'agenda n'akola koosi ne zimuyamba okufuna promotion. Kati ono n'asigala ng'ali ku mmundu yeevulunga takuzibwa wasigadde wansi obwo nabwo busungu bwe buli mu baveterani. Wanonya
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Negatiddwako Lieutenant Colonel retired Michael Kafeero gwe tuli naye yali mu nsiko eyo naye oyinza ogamba nti yali kadogo kubanga emyaka gyali teginnawera 18. Gyali teginnawera 18 we yeegattira ku lutalo luno. So ndi naye wano okuwayamu naye sigwe mulundi ogusoose naye mulundi gwaffe gwakubiri nga tusisinkana okuwayamu ku lutalo olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze. Ssanyusa okulaba ekitiibwa. Njagala kusaba ombuulize ku bannayuganda abo batulaba tulyoke tweyongereyo. Nsanyuse nnyo okunkyazaako wano omulundi gwange ogwokubiri nga twogera ku mbeera nga bwetambula mu ggwanga nga bwe yali ne kati bweri bwetuuse ne wawe tulaga. Namusa nnyo ku bantu bange bannayuganda naddala mukyala wange waka Sara Namubiru maama w'abaana n'abaana bange ne bawala bange Diana Nalukwago ne Nixon Mugerwa Sedra Kasali. Namusa nnyo naddala abakitundu kya abadisitulikiti y'ewa Kiso naddala mu ggombo yange y'e Masuuliita. Bwe muba mumpulira mujja kundaba ku YouTube. Naye nga neebaza n'omukadde akuumye obutaka bwaffe ejjomba mu Kiwala kubanga agumidde ebizibu ne bamulwanyisa olw'ettaka bazze nkoze etya ne bampita nvudde Central Africa jangu ettaka balitwa bamukutte mukadde bamukidde basibye nene nsobola okujja ne mujjayo naye naaga nja kugumirawo. Ettaka lyafuuka akataka. Ettaka lyafuuka abantu bonna kati entalo ziri mu ttaka. Lirimu ate bennyini bakansala b'ebitundu be badda bebeera ne babulooka. Bakulembeze. Abakulembeze ate bennyini be bateesa ne babulooka. Kituufu. Alinyaga wa myaka 23 gwagenda okunyaga wa myaka 6. Imagine. Wansamu. Nkiraba. Nsanyusa okulaba afande. Kale mundange. Kinkola bulungi nti olunaku olwaleero tusinkanye nga waliwo olunaku olujja olunaku lw'abazira olubeerawo buli ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omukaaga. So njagadde ntandikireko ku lunaku luno okuwayamu naawe otubuulire ki kyojjukira ku lunaku luno. Olunaku luno olwogerako ki era lwaki ddala luyitibwa olunaku olw'abazira. Mu nnaku zonna lwo ne lubeera olunaku olw'abazira. Oyinza kumatiza otya munnayuganda oyo atulaba nti olunaku luno ddala lunaku lw'abazira? Olunaku nga 9 ogw'omukaaga lunaku lwa byafaayo kubanga lwe lunaku olwalaga nti ddala Uganda eyinza okunonebwa mu maka g'omwami Lutamaguzi eyali Luweero kati Nakaseke. Kituufu. Awaali ekibira wansi pulezidenti waffe His Excellency Museveni we yali yeekukumye era bwe baali bamukuumidde ku nsiko yaabwe. Mu nkambi yaabwe olwo. Enkambi Sebo. ey'abantu abatono n'emmundu entono. Mpulira ye yava n'ekigambo lutta.
era ye mwatwali Okay. naye olwo olunaku nali sisu twali ene ngafa baali bakabiyingira twali tetulitwala nga kikulu kubanga ye muzeeyo okuva wansi gyabwe erife n'ayambuka mu maka ewa Rutamaguzi nga Sebirumbi amaze kumbe yamaze okukola mobilization ye iyo operation amaze okuva ebbombo gayingidde nga tekitegerekese yasudde denkesi nga yasula denkesi. Sebirumbi yali maje gani? Sebirumbi yali MP mubaka wa parliament wa Luweero South Coast West yatwala mu bitundu ebyo Nakaseke Semuto yonna bwe okay yali MP Obote 2. Okay. So oyagala tugamba afande nti ku lunaku olwo naawe wali gy'oli eyo? Olunaku olwo nali nsembedde mu kitundu naye nga sinnaba kujoyininga. Naye nga bagenda okutuuka okulumbawo. Nali wa mwana wa jjajja senga Kizibu wa kitange. We nasinziira eyo yennyini nvudde mu kibuga. Okay. tugenze twagala kujoyininga kati fate gye twayitira si gye baayitira kuba bano baafubutukira eno mu Nakaseke ne sayidi z'Ematugga ne bayingira abamu baayitira Bukalasa kati mu kuyingira eno nzijukira olunaku olwo battayo omukyala naye erinnya nalyerabira yalina lubuto naye baamusala ekiso yena yonna terina kiwundu kyo naye baasala ekiso ensawo y'omwana mwali nemwala nga bigudde wali biyise wali oluvannyuma nga bamaze okugenda ekusensanga omulambo ogwo ekyankuba entiisa nenjagala okutya okugenda okujoyininga n'otya kyantiisa yali ntiisa y'amaanyi kubanga omukyala olubuto lwali lukulu nina no wamma gwe nali naye wanaŋŋamba ate ye sinaaliyo ye alabika yali around awo yaliwo ddala naye kadogo kati olunaku olwo okulaba musajja oyo olunaku okulukuza nti lwabazira lwajjira ku Rutamaguzi naye ye muzira wa Uganda bano bazira bannayuganda ab'omu ddiini oli muzira wa ggwanga eyawaayo obutatunda pulezidenti waffe ate n'omukyala n'akituukiriza naye ng'omukyala oyo yali ssenga wa Samuel Waswa gwe muyita bali Kalege jeno gwe baasala omukyala oyo ate gwe baamusala naye bagezaako nga batta okutta omwami nga bamutematema bamusala n'omukyala ne bamusala agezeko obulumi alaba omwami kye bakola amugambe yogera twogere naye n'omukyala teyayogera n'omwami teyayogera. Omukyala yali senga omukyala yali senga wa Waswa Samuel Waswa gwe muyita bali Kalege sife tumuyita mwava nabyo mu nsiko amanya ne gakwata erinnya eryo naye liina we lyava mubimanyi abangi gwe bamanyi nga bali Kalege nga jeno bali Kalege so amaka ago ge gananyine mukolo nga 9 ogw'omukaaga kubanga n'abantu abo mu kitundu waliwo abalabikako baakubwa ne battibwa amasasi ne babatta be batemye ebiso tebayambibwako aba youth olwo bakozesa nnyo youth baali nga batambula n'amagye. So ono gwogambye MP ye yakola olukwu olwo yes okusobola okulaba nga bajja balumbe era ye yakulembera olwo banoonya President Museveni yategedde nti oyo yakwese Museveni yamanyi waali era alabika nga buli saa gy'abeera. So olwo lwe lunaku nga 9 ogw'omukaaga eyo nawe gy'ova? No si gye bizigo oli wa masuliita
na okuza obuzaale bwali wamala naye ensibuko yaffe nga ye Masuuliita. Okay. Obuzaale nali nzaalibwa wamala wano Nansana. Muzeeyo yatuzaalira. Okay. Era ne tusomera awo mu Nansana, Muganzi Lwazeekazo ne Mmengo. Okay. Naye muli baana ba City. naye ng'obuzaale bwe Masuuliita kati nga nkyali sinnaba kutegeera mu nakwatibwa ne ntwalibwa e Masuuliita gyekisibuka nga waliyo jjajja ssenga wa taata. Kati nga ye yazaala alina omuwala we bamuyitanga Kasalina. Ng'ali yafumbirwa mu bitundu eyo. Kati twasitukanga ne jjajja ne tugendayo. Ebitundu byebukatira ng'otuse Kalege mu bitundu awo era ng'ogenda e Kapeeka ebitundu byebimu. Watono nnyo okuva okugenda wali mu Lutte. So olunaku luno mu kulaba okukwo luli waffe okubanga lujaguzibwa lwandibadde nga mmwe abalwana abaali mu nsiko eyo era lukkirizibwa atalusemba atakimanyi talutwala nga kikulu naye bw'oba olumanyi lukujjukiza ebiba byaliwo ku ntandikwa y'ebyaliwo kubanga nkiwa nti mu Uganda yonna twali tetunalaba muntu asalibwa ng'embuzi ene kwe nasookera n'abalala kwe basookera ndowooza bunga bawakana buwakanyi mulenzi muwala bomu alimu bomu imagine banoonya bomu basala busazi imagine yali mukazi muwanvu bwati nga mweru sigenda mwerabira bambi oyo mukazi ne kati nkya buli lwesirika bwenti ekifaananyi kijja nga bonna mulaba. So ku lulwo ebyabalwanya mu bituuseeko kuba nakyo kibuuzo weekiri awo kyamaanyi nno ddala bangi abamu n'okiddamu kizibuwala okumanya oba ddala ebyabatwala mu nsiko eyo mu bituuseeko ku buli 100 oba ku 100 kuliko 5 byokka ku 100 kuliko 5 ebituukiddwako ekisooka ye freedom of speak abantu beeyogerera bye baagala ne bavuma n'omukulembeze ekyetaaliwo ekyo kyo kituukiddwako kiri kubanga ndaba bamukuba ebifaananyi eno ne bateekako embizi ne bakuba katuuni ne bakola batya nga teri abakutteko ne bamuzinyisa amazina bannaye ekyo kimu ku ekyo eryo ddembe lya buntu ekyokubiri ye muntu okutambula nga bw'ayagala ku kyakola nga bw'akoze ssente ze okujjako bano obwerimbisemu aba bulijjo naye ng'ate si basirikale si ba gavumenti nga luli bwe kyali ekyatutwala mu nsiko kubanga wazikola nga wali oba ozija mu banka road block n'ogisiŋŋaanawo jjayo ssente tebiriko nga bano babasamba emigere nti ajje ng'akugobererako bugobere kikyoyina ebyo byonna tubyetaaga ate n'obulamu ne bugenderako ekyo kyakubiri nti ekyo kyomusacurity kituukiddwako obutabba bantu ba bulijjo ekyo kyatutwala ekisingira ddala kyatuukibwako kituufu ekyo kyo weekiri ekyokusatu ekyakkalikyo kyekiriwo ekyo kubanga gavumenti ezaaliwo zaali zijjewo obuwangwa n'ennono okay. Okuleka abantu ne beeyagalira mu buwangwa bwabwe mu tribe zaabwe ne bakabaka baabwe oba abakulembeze ab'ennono ekyo kyo obukulembeze bw'ennono kyekyokusatu tekyo kituukiddwako ekyokuna kwe kugatta tribe za Uganda ezaali zeekutulakutula obumu
kubanga osinga n'omuganda kati asobola okwogerera mwakyoli ate era mukyoli ne bamukkiririzaamu nobawasa tubawasiza n'osinga omunankola obwani ng'ali mu Karamojja ate ab'omukaramojjo ne bamukkiririzaamu n'abakaramojjo ne bajja ne bafumbirwa mu bitundu ebintu ekitaaliwo ekyo kyali tekikyali ekyo nali sikimanyi ndi ne Buganda kyalimu ekiri owasa otya omugwira abaana ng'olutalo nga tumaze okuwamba abaana baayagala abawala abakyoli nga tulikyalimu akyoli lutalo luyinda biki ne babazaalamu abaana era abaana abamu gye bali naye bwe bajja oli n'asitula mukazi we abadde eri alwana nabamuwa nti kati ogenda owummulemu wiiki 2 okasatu neyetikka omuwala omukyoli alina lubuto olusaze n'akaana amuleeta e Buganda naddala mu Luweero oba mu Busiro baba bagobya totuleetera wano bakyoli tomutuleetera temutula be baatutta notutta tewali ekitakyaliwo enkulaba afande ku ekyo enkulaba ekyandibadde ekyokutaano kwe kugatta Uganda nebeera emu ebalibwa ku Afirika nti Uganda nayo kati ewulikika naye ebisigadde kusomozebwa kiku okw'amaanyi kwolaba okuyinza okubanga akulemeseza okubanga twakivinga okutuuka at least ku bitundu okusoomooza okuliwo nti ekintu oba pate eri mu buyinza gye twaleeta nti yagendamu abalina ebigenderwa byabwe abatayina point yonna wabula nga babatunuulidde ki ekiriwo nfunamu ntya teriyo kyonoonye bigendererwa biri nga banfunamu ntya funamu ntya nfunirawa ate abayingira abagendamu alwanyisa eyajja n'ekigendererwa lwe lutalo pulezidenti lwayina ate lwatasobola kumaliriza kyeyatandika lwaki tasobola kiggusa tekikyasoboka ennamba emuyinza obungi ennamba eyitiridde naye katubeere ne mumagye oyita wano nkiwa nti bwe mba njogera nti tetukyawezayo bajjeno bawera 8 ku bakadde abali mu saaviisi kati tetukyawezaayo namba y'abaava mu nsiko esobola okutuukirira his excellence babagoberawa bonna babawumuza okuwumuza kuli awo naye bagenze n'okuwumula ffenna tugenze okuwumula nga tetukyasobola wadde okutuukirira ate omuduumizi ali ku nti addirira pulezidenti gwe mwajja naye gwe twajja naye nga muwogera kati gw'onoolumba mu ofiisi ne mutuula nga kati gwendi wano naawe ekiraba n'omubuulira ekiruma abasirikale si gwasooso kyogera ekyo kuba nzijjukira bwe nabuuzizza retired captain Katimbo bwe namubuuzizza singa osisinkana president kiki ky'oyinza omubuuza oba omugamba yagambye nti njagala mubuuza lwaki agoba abakadde lwaki agoba abayingira edda amagye mu nsiko lwaki abajja mu saaviisi nabadde ndowooza nti byakusaagasaaga awo so isi weeri so ennamba eriyo kati katugambira ddala okuva ku CDF toyinawe ojja mugamba n'omubulira kafeero nze ate mbadde ndowooza oyo wammwe nti abamanyi kuba mu nsiko eyo ayinza okulaba ennamba ku lupapula kubanga ne bw'onooleeta saaviisi namba y'amagye teyenkana yakafeero kituufu nkiraba
kati service number bwe batesobola kwenkana yange kizibu oyo omuntu okukola ki era enamba eriyo bannange abaliyo njogera nabo ku masimu neba buli muntu aŋŋamba kimu olwo nejuze yaŋŋamba nti lwewanda bajuzi nti nalingera naye munange njagala mbeere nga ggwe nsobola era nsabirira guno omwaka oba gutuuka nange nzije kegamba awulira takyeyagalira mu kintu kyeyakola ki kyeyaleeta kiki obunkenke bwaki abaze abapya beeraliikirira abakadde abaleeta ekintu ye point esookera ddala mu magi enjogera bbiri bw'aba jeno abasinga bonna abali ku ddala lya jeno ba 96 juzi wano ba 96 bayitibwa na 37 long bagere Tanzania ne bajja gundi yabwe yalwawo okufuluma okupasingibwa ba 96 nga tumaze constitution kati beba jeno kati gumu omugamba ndi akugamba totubulya byakatale ka mmese naawe eno si yenara yebyamwe byakatale ka mmese ebyo tobireeta wano tobisubira nti byebijja okukola kati ate gwe bakuziza yakulembera byakulembera babasigaddemu tabatwala nga kintu tabatwalira ddala nga kintu so president alina okubaako nekyakola ku nsonga eyo ekirala bazanye nnyo akantu kaabwe nti bagenze batujjamu ng'obusente bukyali wansi kati osinga na retired ku ddala lyange ng'afunayo package ya mitwalo 6 buli kati ng'afunayo emitwalo 6 veteran buli mwezi buli mwaka buli mwezi okay naye nga bo kati ngeri gye bamanyi nabo emyaka gyabwe kigenda gidduka kati osingana kati agenda okulitayenga mu mwaka guno ng'agenda kufuna milioni 1.7 ali ku ddala lyo ali ku ddala lyange kati osuubira otya fe abaasooka abo baveemu emyaka gyabwe gyegyo bagende tuba tusuubira kikwekyo tuba tukidunulira tutya temuyinza kuba basanyufu ng'ate ebintu bye tugula price tugula wamu oli afuna milioni 2 nga yamala okulitayenga oba 7 nange ow'emitwalo 5 meeja afuna ya 3 oba 4 eyalita yalinga kyokka ono meeja agenda kufuna milioni ali ku milioni 1.5 n'abaana ayina abasoma so kyalibadde kitereezebwa ne kiba uniform yandibadde bakitereeza ne kiba uniform oba ne balowooza nti okuva mu intake bweti abantu abo bongezebwe ku ssente n'abawummula babeere nga batwala ez'abaana abawummula batuuke ku sikeera eno at least ebayambeko ku budget eziriwo kati n'ebyenfuna ebiriwo babanga abababala nti mwafa temuli ne bakadogo be batera okugamba wano nti muzeeyi bamugamba twafa babanga bababala nti temukyaliyo yakozesa ekigambo ekyatuwa amaanyi newe mu nsiko naye n'atakituukiriza kigambo kyeki twali tulwana naye nga bwajje tuli agamba mube magumu tujja kulwana tumaze naye byonna ebiri Kampala ebiri byammwe mulina obuyinza ku byo era mujja kufuna bye mwetaaga famire zammwe muzitereeze bulungi ekitaatuukirizibwa kubanga kati bw'ongamba nti gwe kennyini nga waggulawo olutalo nga nze nali nsoma nenfuyirizibwa emisomo ne tuwamba 86 86 mwezi gw'omukaaga olutalo ne lutandika essasa eryasooka lyavugira mu Kiwini mu mwezi gw'omukaaga twamba January mu mwezi gw'omukaaga nekola ki olutalo ne lutandika saddayo kugenda kutuukiriza misomo gyange kyokka bwe tutuuka
oyigo gwolese yave Makerere omuwadde ejjeno promotion bwe zituuka n'abuuza oyo yakola cost kitegeeza atakoze cost tajja kufuna promotion, tajja kuzibwa kubanga gwataddewo ye yasoma era avaawo n'agenda n'akola course ne zimuyamba okufuna promotion. Kati ona n'asigala ng'ali ku mmundu yeevulunga takuzibwa wasigadde wansi obwo nabwo busungu bwe buli mu baveterani. So walibadde wateekebwawo embeera nti avudde Makerere avudde ku yunivasite yenna noone yayingira nga tasomye. Weebale walibadde wateekebwawo embeera ebenkanyankanya oba mu welfare oba mu ngeri endala yonna gye babakwatamu. Nafande Kafeero batugamba nti pulezidenti era yakibagamba kati nti bwe tunaatuuka nti abasomye nti bajja kuteekinga ebifo byammwe. Waliwo era abakyugira ekyo nti nakyo yakyugira nti bwe tunaatuuka then n'abateerawo ekirala nti abayingidde nga muvudde mu masomero nga temusomye Kadogo schools weziri mujja kuddayo musome. Kati Kadogo school we yaziteerawo yaziteekawo nga n'entalo weziri. Kadogo school yali Mbarara era abaana bangi bagenda Mbarara naye nga zigenda okutuuka nga abala tukuzeemu ate tuli ba officer ate nga ffe tucommanding entalo ezibadde mu Northern. Kakati singa ffe abaava nga tuli ba Kadogo ate tuli ba officer ffe tucommanding nga omulala woputiwo omulala siwo omulala operation command omulala osi. Kati singa obayoolayo ezo entalo ani yandizicommanding. Nkiraba ababa bazze kuba wambaate abakomanding obajjeeyo bagenze kusoma which means adui aba afunye advantage. Ate waliwo akakisandi ka mirundi akaaliwo titulina komandi ya mirundi emeka ebiri ekyayamba gavumenti enokola nti okufugaza abalaba abaalimu titwalina komandi practical ne komandi fiori. Kati komandi eriwo ya fiori eri yali ya practical. Eri yali practical eno theory eno fiore bitabo ya bitabo kumala kutunuya mapu kulaba kutya najjayo laptop nasooka anyiga nako nanoonya mapu mwaba noonyanga mu bisiko. Naye kakati ffe twakozesanga nti abantu abo bali ludda waggwe nawe mugende muyite wano nawe mugende muyite wano bali mu bitundu bwe tubakubye tutya okubaziyiza tubafubutukewa tuve abalala bagende mabega babakubeeri tukole tubwe tuti nga practical yaffe nti twatraininganga nga bwe tulwana kyekintu ekyo kyegamba. So naagenda ku training ne bamutwala ejjinja n'agenda Tanzania n'akola training nadda n'atuula n'ennyota ye najja ne bamutikira kumala yamaliriza kosi ya nyota ye ajambadde naddayo ku kosi endala n'ayambala endala naddayo ku kosi endala n'ayambala endala nedda sebo n'afuuka jeno naye nga gwe yagenda ku mukono wali olwaliro ngamba chapa mugu oba okyangamba nti tugende mu kusumula emmundu ne bagamba nti ate baabali batuuse bweyogerere era nze gwokwata ate neŋŋende bweyogerere okulwana ate nkya nonzizaayo wali nkiraba olaba bwe batukubye bwe bati twakozemu bweki kati twetaaga tukole bwekiti. That is a practical. Enwana yo wa fiore nange ebanjawulo. Nkiraba so challenges ekyaliwo okusomoozebwa kukyaliwo so bangi bawumudde naye nga beemulugunya bangi nnyo teriyo agenze ye asanyu lyayina nti bukya yava mu buto bwe yali teyeefugangako wabula alaba nti kati yeefuga naye ate ensi emukutemu olw'ebyefuna. Kulaba bo bennyini bakimanyi nti muzeeyo okukwata olunaku lumu n'agamba njagala baofisa abava mu nsiko
aba retired abaggawo eri eyitibwa ggawo ate neyitibwa promotion board ya intake. Njagala abaggawo 1 ggawo 2 ggawo 3 ggawo 4 oba ne intake 1 intake 1 ne 2 kwa intake 1 kati abamu kye baje bambadde mu brigade ya general. Okay. Bwe bali abala bakyali ku kane. We muntu bwe mwe rankinga. Bwe ranking. Gawo 1. Lwaki eyitibwa intake eri neyitibwa ggawo. Nti eri promotion balabanga bikolwa byo ne balyoka bakupromote. Byokola okulwana bakutumya no mission ogikoze ebikuye. Naye kati ate eno intake zibeera mu kugenda kukola course. Kusoma. Kati ezengamba nga intake 1 ne 2. Twali abamu abawamba nabo abayingira nga twakawamba nga tetwetaaga officer ne batwala ku course ejinja be basookerwako kugenda okukola course naye nga bagenda abamu masajenti makopolo bwe gati ne gakola ne gakola course ne gadda ne gabeera bakomanda. Intake 2 nago bwe batyo. Kati zino endala ezizzeeko zowulya zegasate intake 8 abamu abatulingidde ku officer abafulumidde ku kazini. Intake was 7, intake 6, intake ezo mweziri nazo. Na yeye muzeyo gamadi njagala ggawo 1 abantu abo mbu bakunganya njaba sinkana embuya obe bombo oba mbetaga ku state house ekiri mu dakiika mwandikire ba division commander bakomanda bayisa announcement abantu abo reporting ku district entambula weri amafuta yiga babalete bwe bati nabetaga tetuwera na 15 okutusinkana n'abako kyalo bategekera kyabagamba bajja kusanyuka nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna. Okay. Kyoliko naawe kati ku ddala eryo ofuna obuzibu okulaba president. Nkugambye n'ebbaluwa gye nawandiika eri mu office yawe office ya president au ku parliament. Nagiwandika ne balisivinga nesigazaako kopi. Mwaka ki? Nasoka nempandike ebbaluwa endala mu 2021. Okay. Kati yajuzi yali ya 2023 yali mu 22 netegenda nensindika ya 2023 ne kati tetuukangeera. Nali manyimu abasirikale muli bankizo nnyo nti opportunities nali mu service. Nkiwanga yawandise kulaba amekomanda kimutwalira obuseera n'emyezi giwera 8 nga tamulabanga. Okakasa mbale manyibu kyabukinga olimbu kubanga buli emitendera bwegiri ejango oli mu service yefe bagandi guteka mu office wali teke wanna lweiso bwali ababitwala we bali n'ekitabo mo sayininga ngo bitaddeyo we wali nomanya nti ebyo bigenze. Okay. Naye ne kati so tuyina okulumwa kungi kati nze nyinza okugamba nti mu famire natuuka okufuuka n'omulabe era mu bbaluwa eyo mwebiri ng'ate yali abamanyi. Muzeeyi yattibwa yalina akafaamu kalawo n'akawayo n'agamba nti abasajja amagye g'obuto ziri afazaali abayeekera bazirye naziwa abayeekera nattibwa ne mukazi we mukulu wange akulya ddala omwana wa kitange omubereberye maama omu taata omu yakubwa amasasi nga bagenda mu lwenzooli nattibwa tereka nusuneegi waliwo amuddako yakubirwa kyamutakasa nattibwa nga bayiminde teri nusuneegi oyo yandekera omwana omuli omubereberye teyalekawo omwana. Ne wabaawo muto wange oyo yattibwa pabo nga tumaze n'okuwamba naye n'aleka abaana bonna nga bayingidde mu magye wonna tubale nti ono omuto yali muyeekera twayingira naye yali azze mu gavumenti olwo tuwambye bali ababiri nga bayeekera twali nabo mweso naye teri nusuneegi yasasulwa oba ku bya muzeeyi okusasulako. Muzeeyi attiddwa
baganda bange battiddwa omulala oyo omukulu yali ayitibwa Christopher Kiggundu addako Henry Tamale ne Godfrey Kizza Mirundi. So kati oli mulabe mu family bagamba nze ate ku bonna nze nasookayo naye kati bo bagamba nti oyo yaleetera taata waffe okuttibwa kubanga abakyala baali baawufu n'oleetera ne baganda bo okubiyingira bo nabo ne bajja babiyingira ate ne battibwa nkiraba. So family ne tubeera mu bizibu ebyo ate oyinza okusinga nga sinza omunzekka nga ne bannange gye bali family endala nnyingi eziri bwe ziti. So ebintu ebyo president yabitunuulira ku baminisita be ne bajjeno be kubanga bonna bapya bo yava mu ssomero n'ajoyini tagendangako ku lutalo kati bw'onookigamba ndi wakoosi kati bw'onookigamba nga afende CDF Major General Muhoozi ajja kugamba Kafeero yange ate ebyo biki bakadoga abamanyi kubanga atuuse okgenda atandise ennyota ze nga mwendi nga ndi office akitandika ekoosi ze akitandika n'enteekeza zonna nzimanyi ne beyagenda nabo ne beyali nabo era abo abamu bafunanga promotion ku lwenge ye bwafuna nabo baba promoting alonda nga abateeka engeri gye baali basoma bona baali ba obi kitegeera zola leka obi wogo wali naye wali kati nze atali obi sikiwa nti ekyakitunula namu sikiwa oba n'oli gwe nali naye yasobola okumpitanga nakugamba kuni nenkujuliza nengamba nti Kagame yasulako omwakitange ewakaawe wa taata we ewa kitange kubanga omukyala gwe yalina taata abaana abazaalibwa mu Luweero kati omukyala oyo omuto gwe yalina nga munnayanga kati nekituwa okusobola okukola emirimu nga bwe nagenda naye tusobola omukweka ffe tusobola okukola ebyaffe yasulawoko so nti ono be nalina ng'asobola natutuma tasobola kutujjukira wadde okutuyamba kati omwana yanaatuyamba kitegedde atwaba omulungi twogera ku lunaku olwo nno lwe lulimu okusoomoozebwa okwo kwonna kwowulira Afande Kafeero kwayogerako ndowooza okuwulidde okusoomoozebwa weekuli naye ng'abasajja bano be baleeta gavumenti eno mu bukulembeze so bw'obiwulira ebyo omanya nti tali yekka wabula bangi webali nga tutuuka ku lunaku luno bangi kati abalutunuulira ne bagamba nti olunaku lwali badde lujaguzibwa naye waliwo okusoomoozebwa kungi okwetaaga okukolwako. Kampala wambibwa atya kiki ekyali awo? Olutalo twali twesobolera manyi twali tufunye naye nga waliwo ekibulako nti mu bitundu mwe lwaluyingidde tebaali bamativu nga gye lwatandikira kubanga bo nga abaaluweero tulayangu tugamba okuva Mitiyana okudda omwo mu Ssingo munna mu Kiboga Luweero bo baali bamanyi kyekigenda mu maaso naye kati olutalo bwe lumala okuyingira mu Mbalala ne lujja e Masaka nti waliwo obuzibu Katonga lwaki lwalwawo twajja ne tusibirayo amagye emabega aga gavumenti nga tegannakkiriza ng'ate tukubagana naye nga tegannakkiriza kuwanika twalina sigingi eyakolebwa ku balakisi y'Embalala ogiraba nti yali nnene n'amagye gaali mangi kubanga ekyasooka basooka ne bakola sa nti bajje tukkiriziganye bajje bawame tuliwetu kumbe baagala bakube ennamba eyo bagijjewo eyo abayeekera mukujja okulumba amagye gajja gali rede ntigayinza okulwana naye nga gali shuwa nti baliwe batuyitidde twegatte wamu ng'olwo twamaze okuwamba
era komandi eyo yatekingibwa omugenzi Afande Fred Rijema yagirimu ne bakomanda abaali eyo. Okay. Kubanga bwe bali bagenda eyo forces ezo zagenda zaite Kasejjere zagenda Lwenzoli Fort Portal Lwenzoli zaali kati ze zaita mu Mbalala eyo kati force yafu yali under Afende Salim Sale ne Matayo Kyaligonza eyo yasigala mu central. Kati bannaffe twagezaako kubanga Barracks etaalwana yali ya Fort Portal eyasala eninga bawanika n'ebyokulwanyisa ne tubanga tubiyina. Okay. Ne force yagezaako okulumba Erubona bannaffe abaali eri kubanga eri wagendayo battalion zaali 2 yali 9th ne 11th kati gye bakolera force ne zeeyongerako battalion ne bazijengerayo olw'abantu abeeyungako ebyokulwanyisa bye baatwalanga operation okukuba abantu abo bannaffe ne babakuba Erubona ne ebyokulwanyisa ne babiwamba kati ebyokulwanyisa twali tubiyina nga bimala ewaabwe byali tebimala naye nga bimala kati kyatuwaliriza lutwa okugenda okuwamba ng'obote yaliko nekiwaliriza gavumenti okulaba nti tugimaze amaanyi nekiwaliriza balutwa okukola ki okuwamba gavumenti. Okay. nga bamanyi bwe banaatuyita tujja kwegatta wabula ekibinja ffenna abaali mu nsiko Fedem ne UFM Fedem yali yankwanga UFM nga Kayiira nga era bankwanga beekotula Kayiira yayangwa mangu okwegatta ne lutwa. Okay. Bakolere wamu bamanya oba yali yanoonyayo mundu oba yali yanoonyayo ki kubanga twaliyo kubanga ogenda okwamba ffe twali tutuuse Kayunga twali tuva mu kumaliza kuba prison ye Baale Bugerere nga tuli Kayunga na ku Kisayo twali tutokawo ne tusinga n'abavubuka twali tujjayo namba nene y'abavubuka era abajoininga be bamu ku baalwana okuwamba Kampala. Okay. Tuba tulalinga ku sipiidi yeyo practical gye mbadde nkugamba nti bamutraininga ng'ate bwalwana bwe wabaawo akaliwo nti tulumbe ate n'alaba n'amanya nti bomu egwa bwiti esazi olina okukola bwoti so si kubisoma busomi ku kitabo okulinda lwe bali kupangira ogenda olwane oba n'entalo kati tugenda kulwana ng'ezo nga za kulwanira era ku kompyuta teziri physical kati olutalo olwo bwe lutuuka mu kategule eyo tukomyewo kati nga tumaze okudda amaze okuwamba ne wajjayo mu jeno omu yali brigadier erikodwa yali mugobote neyegatta nga walutwa yali asobola yali musajja yali era twamufiirwa nnyo ene wote yali mu gavumenti naye Munnayuganda twamufiirwa mu bukugu bwe kubanga twamanya ntujja bakuba n'atandika ne bagamba ceasefire tutegeragane tukwatagane nga bw'atudeployinga mu forces mu bitundu ebyaffe. Njagala kukwogera na Sale tumukkiriza n'ayitawo n'alaba wano bwe mbayingira wano n'enteekawo enkambi yange kumbe ye kyaliko era n'akikola ekyatuwaliriza tugamba bano beetegekera kutukuba ffe ne tulyoka tumenya ceasefire era yaffe aba 7s twagitandikira kukuba Kawanda. Okay. Waliwo amajaawe Kawanda ko ne tugakuba ne tutuuka n'enkoma emaganya eyo maganya twagiranga nesunga ndaba amasanyalaze konza tugenda Kampala mwena mwali temugalabangako amasanyalaze ate kati gaaliyo gali Kampala yoka ate kati esemuto gaali wakyali eri yali nsiku nga bolaba ku masanyalaze kulaba ku masanyalaze nga kikuwongeramu amaanyi n'okulaba omukazi akoze enviri za Waitiruuku zino zebayokyanga z'ebizigo olwe tuzirabako ffe twagenda muzuka tumanyi omukazi ayokya na luugi oba kino ekyuma kyabwe byebayokyanga zino ezedda naye twalaba omukazi ayina ebiviri ebijerebedde ng'ebizigo byonna biyise awo ng'ogira ofiirawo naga ensi yakyuka dda nga mulina kye mugenda mulaba
kati mukama waffe Kyaligonza nagamba mukomewe no waliwo komanda bamuyitanga Nasani Kigozi kolo twalumba Kawanda ne bagamba omugenzi Stanley Muhanji agenda alumbe Bukasa kube sente ma Nebo hatuke ate baline bawanika ne batuka okwogera muwanike bikifu twagala kino n'atalwana era ntubaga yali bali bagitana eko yali ya mugenzi kati naye era mugenzi bambi yafiire Kongo namukubira Kongo kati ndetugamba twagituma eko itwere wane eko itwere wane tutegeragane kubanga fubo twajjo kumata twakiriza bya kumumbe yafe yali siko twakuba bukubi nenge siko company ye kuri wala bero tuba tuddayo ne tusanga ma Kyaligonza saidi zao wakati wamba tugane Kawanda we watu bao nagamba mulagawa temuyina gye mulaga wano watutandikira era twalizo era saa 10 abasajja baguse bavudde Lubiriyo neyunguda bayityana mu Kiteezi bagweka wana kumbe ffe tugivuddemu bayitya Kiteezi Namalere kati bagenda okutusanga awo watu wetukubaganira ne tubaze emabega budde ne buziba kolo lenfunako ne fragment ya nakani ya grenade nenyingira mu kugulu nebanzizaayo abazayo twali saidi z'ekitawonga nga wetusinziira Galamba kati tetwatuula era nagenda nsibe n'ekiwere nandi olwo nalindi appointed parking commander kati netulumba Wakiso awo wali district kugombola waliwo dugombola era eri mabega we district eryawo waggulu awo no twakubagana kuba bali batulemesezza twakubagana okuva kugombola waggulu awo baaliwo naye abagenda okulekinga baka Jeno Kawagga balekinga bubi bagendayo enamba gye balekinga batugamba tulina kutandikiranga wali naye nga ate bali batono bali kati omuliro guli gwe twatandika nagwo abalekinga bali batono enamba gye batuwa twatuma nti nnene kati omuliro gwe twatandika nagwo okusobola okutiisa omuntu twagutandikira wala bo bali ne batumanya kati ogenda okusemberako ne baagala okutulemesa naye bannaffe abali bagenze Bukasa bali maze okukuba ne bajja ne tukola engeri gy'okwegattamu ne tubakuba ne tubajjawo era mu olwo twaddayo twatuula olunaku bwali lumu oba bbiri twatwayo tugenze tufuna amamotoka nga twamaze okuwamba ne tuvuga ne tugenda olwo ne tukwatagana n'ekibinja ekyali kigenda okulumba mu Bende kati bannaffe aba fifths abali baduumirwa Kasiringi ne Saadi ne babakubanga baleeta ne bajja bagwa mu ffefe ne tujja tusalira Essekanyonyi ne tujja mu Mitiyana kati ne tukubagalira Emitiyana abo nno bo batuwoomera kubanga tetwabalabamu kabuntu twabaleeta bulungi nnyo obutasibaamu nga okukakana nga tuli ku Kitooga Buloba era bannaffe bakomanda omugenzi Badiru Kiyingi ne Kawuma n'omugenzi Kawuma bo ne bagumba awo Buyala wali edikwota naye force yonna eri ku Kitoogo wano gali omukawo yali esalira kati nge deployment ya government bayina badiployinga koma Buloba wano ku secondary eri Kasozi waggulu ku ssomero gye babeera naye nga n'abantu bali eri ku Kitoogo eno webali kati ffe tuddayo nze kwekwata Bero company yemwe nali waliwo bamuyitanga James waliwo ne twalina n'emigadde twali naye abo nano kati yomigadde James baafa Perezi baafa naye waliwo migadde yewe bali naye nga ebe ba veteran abacomplaininga kati netukwata olw'emaanyi olw'ebusujju olwo badiployinze side ze Gombe eyo Emaddu kati twayita maanyi tubadde tunatuuka nga tuli ku kisaawe awo gundi watwegattirako Kasiri eggwanga abegattirako wa Mitiyana era yansanga ku kisaawe egindi Mitiyana ku kisaawe ekyomupiira ng'ogenda ku Church of Uganda
awali ng'odderi awali prison we yatwegattirawo nenajja najja era yafuutukayo mu busujju bweyo yaziikibwa emaanyi eyo gyeyafuutuka n'abasajja be n'atwegattako tuulukira puroguramu yakuwamba naye ng'olwo muzeeyi afulumye puroguramu yakujja Kampala yakuwamba naye nga muzeeyi ali ludawa afulumye ali bweru waaye muzeeyi yafuluma January 85 lutwokuwamba nga muzeeyi afulumye twali mu January mwenyewe tuba tugenza okuba Kabamba ne bagamba chairman afudde Yusufu Lule kati bwe tudda muzeeyi bali ne bagenda Rwenzo oli mu 85 January ne basimbula ne muzeeyi n'asimula n'awerekerwa n'agenda yayitira Rwanda n'agenda kati olukomani ngesigadde mikono gy'aba senior officer Freddy Rujema Sale batunyefunza bwe bati komani mwe yali esigadde teyalonda yo muna agamba nti gundi Sale yali era yalingako yalinga second Fende Sale yaliwo kati ne tutambuza ne ba senior officer bakyali Matayo kyali Gonza aba wanga yali member of the command y'okuna kati ne tutambuza ekintu sije gwanga report nze tweyongeddeyo ne ffe tumulese mabega ffe tugenze emaanyi tusemanyi tugenze waliwo bayitawo mu ttaba kati ne bannaffe ne bayita eri ne bagenda emaddu kati bagenda okuli abali emaddu omumanyi nti ng'ogenda wakati w'empenja abayekera bakuttewo bazze batuuse ku kkuba eri twasooka ne tutuukawo ne tusiibamu ne tuvaamu ne bafuna information kati immediately ne tukomawo tukola ambush era mmoroka zaali ziva emaddu ne tuzikuba abantu tubakwata abalala ne bafu abasirikale abagavuna abanyanya olwo bafuuse bayita abanyanya tebakyali bali abakyolo kati ne tusonga ne tujja ne tugenda twajjako ne tutambula ne tusala ne tuyita empenja ne tugenda mu bulo ne tugwako emitala mali yawo ne tujja paka Kyabadaaza ne tujja ekyabadaaza ne tukomaawo ne tuddayo mu bulo kati ne tugenda Eggombe ne sooka tukampinga Eggombe ammanga ng'eno dino ddwaliro naye wansi awo waliwo akakko sobola okubeeramu kati awo we batujja nze we banzija naye ekibiina kyange era bajawudde palatuuni kati yeyina okugenda yokka nze palatuuni komanda ne banteeka ekibibi twasooka kuyingirawo ffenna nekuwanga palatuuni kamanda ne tujja ekibibi ku ssomero ku primary waggulu oli ku ddaala kigo gwe balonda olwo nali ndi appointed palatuuni komanda naye ng'eddaala lyennyini eranka entuufu nali sergeant naye kati appointment bw'obanga toyamayadde zino kolokolo staff sergeant naye ng'oyinza okuva ku sergeant n'ogenda ku provision second lieutenant kusinza ku command yo nga bw'otegeera engeri gy'olwanyisa abasirikale gy'oba controllinga muno mu kulwana engeri gy'okolamu kati nali appointed palatuuni commander APC tubeera ekibibi nebeera nga ekibibi wetukuŋŋaani bajjawo bali abava eri batuukaawo abava Emityana basalawo Kakindu ne bajja ekibibi kibibi n'ekyamukenda abantu nga tumaze okukubawo abaaliwo ng'awo muwambyewo netuwambyewo olwo emabega tutambulanga bwe twagala naye ng'emasaka olwo nga bali basiiginze embalala tennakkiriza ku kintu kiri lwaki baali abalowooza nti twali tulemeddwa kaakati ate ffe bwe tutuukaawo nga tutuuse tumaze Mityana bannaffe aba 3rd battalion ne 5th battalion ne bagenda ne bajja ne balumba Masaka barracks Kasajjagirwa ne bakubagana ne babategeera mangu era mwalimu yafa Oketa General Sozamina amaje bamwe olwo yali lieutenant nga yali muli yakuba emizinga ngali mu Kasajjagirwa mu barracks ya government kati bo nabo ne basiiginga barracks ne bagisiiginga ne basima ndaki
kujizingako ne bagizingako kati ero kitegeeza ki ndi ffe batalina zisigadde 7 simwe twali ng'erina okusiba oluguudo lwa Hoima Road kati olwo Gulu Road tugivuddeko tuleseeyo force etunuulira butunuulizi baleme kuyingira kudda mu Ssemuto bayinza otusalako kati olwo tutunuulidde Hoima Road baleme kuddamu kuluyingirako olwo omugenzi Jet tumwebaza yalutunuulidde kati bakina Badruki Bareti Sabata yafiirawo nga tutuse ku lubiri bo batunuulidde Mityana Road be bali ebuyala kati ffe tulumbye tuyise tugenze ekibibi nga tusibye we bayinza okusalya bagende bayite bazingize balumbe abe Masaka tumanye eri bayina kuyita oba ku maato nga bayina kuyita eri ku nnyanja naye side yenu nga tebalina gikola ki kuyitayo tulina obbakuba bayinza okukyamira mu mpigi ne bajja bakwate neryegomba okusalako ekitegeeza buli kkubo lyali lizingiddwako kati bali eri mu siigi nga twagala force zirina okumala okulizayininga toyinza kujja owambe Kampala ng'ate omulabo omulese wakati eri kati abantu abamu kye batamanyi ekintu ekyo so mwalina okubeera we muli musooke mumalirize wano ate nga bwe tutraininga n'okuyigiriza kye tugendamu be tubadde nabo abamu tubajje mu nkoola tatuukangako na mu kibuga ne kasente ke wabaire takatuukangamu nga yali mwana muto kituufu awo nga tuli mwagamba tuli ku masomero ago bwe bityo nga tufuna ebisaawe mwe tutraininga ebizimbe omwali amasomero tusobole okuyigiramu engeri gye tunayingira ebizimbe bya Kampala okulwanyisa abali mu Kampala training nezibeera ku masomero eno tulinda okulwa naye ngeno tuli mu training engeri gye tunakubamu okuyingira ebizimbe oyita otya mu ddirisa oyingira otya ennyumba okulaba nti olwana n'omulabo enkiraba kati abamu kye bataategeera kubanga olutalo lwe twalimu terwali lwa conventional wo olutalo lwa conventional kwe kuyimirira wano amagye eri gasonga olina ayiwa emizinga kandi boolaba Russia bwekola nga Israel bwekola ennyonyi eri waggulu naki eyo conventional wo yeekuwa okwanguwa okola ki neero no lwali lwaggolirawo feya nga tulina ogenda step by step ate kyokoze olina okuleka nga emabega okiririnzeeyo Clandestine style. Clandestine zote zibulamu. Kubanga clandestine olina okusindika mu mulabe wato olina okusindika y'abantu bali babeerayo. Wani mu barracks zaabwe baalimu. Kituufu. Kati olutalo olwo wakati awo nga bali bakyasiiginze eri muzeeyi ng'afulumye wajjirayo Ssaabasajja Kabaka ne bajja Nairobi Ssaabasajja Kabaka n'agaanyino manya nti ebitundu ebyo tubiyingiramu baali tebamanya olutalo kye kibannaffe abaasookamu abafeddemu abaali balwanirayo tebaabanyonya kigendererwa na kubategeeza tulwanira kuziza kikola kino kati ffe nga tulina okunyonyola abantu abo nti tulwanirira okubeera n'obwannannyini bw'ettaka tulwanirira obwakabaka buddewo obukulembeze bw'ennono kati ekintu ekyo kyasumbuwa abantu bangi era nga tutambula twagala amagi ge tutegeka kati nga gaffe tugetuleringire sasaaga twali bweweeru wabula gavudde mu mmwe abaana b'abantu amagi agabaddewo gabadde gava mu saidi emu nga geekubidde nga bonna bw'osiŋŋaana ayogera nga mujasinga mu kyoli mulugwala muteeso saidi emu afande nakati nga abamu bagamba era weebiri nakati era abamu owulira bye boogera nti kale bayinza okuba baafande Kafeero mwebali naye era kyesuliseemu okwesulika kuli mu ofiisi kuli mu appointments kuli mu ofiisi mu appointments mwekuli nkitegedde ekyo mwekuli naye nga mwemuli abaganda mwebali naye nga abaganda mwebali naye nti lwakuba nti kati omanyi tulina ekintu kimu
olugero omuganda lwe yateekawo ate ne lutukwatirayo nti tekiribaawo era tekisoboka omuganda okola sakyuliku era njagala otambula mukambala okusengana omuganda alikuba sakyuliku njagala kizibu n'ennaku zino ebbula ly'emirimu lyerigendo batwala abantu batandise agambo naye nga luli mpulira kati okusinga obasanga ndooza Dubai, Abu Dhabi yeeyo ne bagenda ku byeyo naye Naye so si ng'agenze wano. wasekyuliko kituufu ekyo. kati yunga bo kyatuyamba kinene Ssaabasajja okujja. Waliwo naawe ebibuuzo bingi afande, kubanga abantu baffe bangi beebuuza ekigendererwa kya Ssaabasajja okujja mu lutalo. Waliwo bangi abeebuuza nti kyali ki? Kyali olutalo lwali lulwe? Olutalo okutandika yalimu yalulimu eri nga bali ne balule. Kubanga bw'ogenda emabega Ssaabasajja nga muvubuka we yatulira ku ngoma nga myaka 16 we yadirira mu 16 awo yali ng'asoma ng'awummula najja mu Uganda nga Amini yaliko nekitegeererwa nti wajja kubaawo oluko olumutta kwe kuddayo n'alema okuddamu okuwummulira eno. Kaakati bw'awulira abalwanyisa abo naye yeetaba mu kwebyo yalimu. Kaakati ye naye ng'alina ekirowoozo okudda ku butaka ku buzaale. Teri kinyuma ng'ekyo. Weebale nnyo. Oli ewammwe. Tabiza ffe twali tulwanira Luweero. Naye nze ebirowoozo ebyange birowooza Wamala kati afaanana atya, Nansana wafaanana watya, ne Masulita Ejjomba wafaanana watya. Ewammwe ewakuzaala. Naye nga terebereza nti Masulita twayitangamu ekiro muli we tuzaliwo ne tuziikibwa. Nga ne taata omuto mwali naye nga nze mwekwe sagala ndabe. Naye ng'oyitawo buyisi. Nga mpitawo buyisi. Ne bannanga abalanga sagala baga nti awo ewafu. Kituufu. Okiraba. So ebintu ebyo ye okubeera mu Ssaabasajja yalimu. Era yali akimanyi kubanga okujja yabaleka mu Pistoka eri nga bali mu Pistoka. N'atambuzibwa n'ajja n'addayo n'ayita Tanzania. Najja n'alambula mu Luweero mwe tugenze tuwamba. Kati abantu abali batakimanyi bulungi ab'Emityana olwamulabako ne Butambala ekibibi yajja ddala n'atuuka ku ssomero twali n'atubuuza ne twogera naye n'agenda ne bamuyisa paka Mitala Maria ne bamuwosa ne bamuzza munda butadde eri Katonga kubanga Katonga waliwo okulwana force we yali ng'esibye ne bamuzaayo n'ayita mu Masaka n'addayo eri ate n'addayo. So okujja kwe kwongera ki mu lutalo? Kwayongera okutegeeza bannayuganda nti ddala Kabaka gyali era naye ajja waali ali mu lutalo luno olw'okujjako bannakyemaliro oba okujjako abajjawo enfuga y'ennono. So kyayongera Abaganda obuvumu ne bagamba yali takkiriza katuwagire Muzeeyi Museveni ono. Yali takkiriza nakkiriza. Ekyo kyatwongerako nakyo okusobola yali takkiriza yandibadde ayingiza omulabe ate ye okutuwa ng'agamba temuyitira muyite mu lusuku wano mujja kugwa bwe wati. So nga luli yandibadde bwatuyitawo yandibadde agenda n'abuulira bali nti bagenda balumba oba abalagirira mu ddembe kubanga bwe twali kibibi naye ng'aga gavumenti gali lukalu. Gali lukalu naye nga gasobola kumuvinga. Naye era mu Sizifayo twabasoomozanga ne tufuna sigala yali ava Burundi ne bamutuleetera ne tugenda bo banywa sigala ne tubatwalira ne tugenda mu baraks zaabwe ne tulaba bali bameka emundu enene eri luddawa. Nga bamanyi nti muli bayeekera andi olwo Sizifayo bagirangire naye nga ate bo tetubakkiriza kuyingira eyo. Ebintu ebyo sibitegeera nti bwe tukola Sizifayo okkirizibwa okujja ewange tojja kunkwatako bw'okwata y'omu babiri Sizifayo ogimenye lw'emundu egenda kutandika. Kati Russia ng'ekola Sizifayo ne Ukraine ng'omu Ukraine oba kaŋŋambe Isirairi ne Gaza ng'omu Gaza ava eri adde Isirairi batuga mutuge.
ceasefire y'amaanyi. Nebamu obuntu bungi. Obukwakulizo buba bungi. Obukwakulizo bubaamu bungi. Okay. So musobola okikozesa okuketta. Yenga omuyekera atali mu gavumenti. Kimuyamba nnyo mu ceasefire. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.